oyo nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owokuna. Amawulire ge ag'okussa omukka ogw'enkomerero gasoose kubunyisibwa abantu ab'enjawulo ku mitimbagano mu ssaawa z'amalya g'ekyemisana olunaku lw'eggulo. Mangu Nambiro, obukama bwa Toolo bwavuddeyo ne busambajja amawulire gano ne butegeeza ng'omukama wadde nga yabadde mu mbeera mbi, wabula abasawo babadde bakola buli ekisoboka okulaba nga bataasa obulamu bwe era ne basaba abatoolo ne bannayuganda okutwaliza awamu omukama bamuwonge eri Katonda. Wabula obudde nga bugenderedde, omuhiikirwa w'obukama bw'Ettoolo Calvin Armstrong Lwomiire yayise ku kibanja kye eky'omukutu gwa X n'awa amawulire ag'ennaku eri eggwanga ng'omukama oyo nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owookuna bwe yakisizza omukono. Mu kiwandiiko kye ono yategeezezza ng'omukama bwe yavudde mu bulamu bw'ensi ku ssaawa 4 ez'ekiro n'awanjagira abantu naddala ab'Ettoolo okusigala nga bakkakkamu. Okusinziira ku mawulire agatali gankomeredde, tukitegedde ng'omukama bw'aludde ng'atawaanyizibwa ekirwadde ekyamujje mu budde. Omukama oyo era aludde ng'ajjanjabibwa kuno n'ebweru w'eggwanga, abasawo nga bakola butaweera okulaba nga bataasa obulamu bwe ekitaasobose. Kiteeberezebwa nti ono we yafiiridde mu ggwanga lya Amerika abadde amaze ebbanga lya mwezi mulamba ng'ali mu kifo ewajjanjabirwa abayi oba kiyite intensive care unit gy'ataasobodde kuva. Henry Basaaliza Mutegeki amyuka omuhiikirwa wa Toolo mu maka g'omukama wa Toolo e Buziga gye tumusanze ategeezezza nga bwe bagenda okuvayo n'enteekateeka ennuŋŋamu ey'okukungubagira omukama. We are going to get an official communication from the Prime Minister about the burial arrangements in a short while. Tutegeezeddwa nga bano bwe bakyali mu kafubo ne gavumenti okusobola okuteekateeka obulungi emikolo gy'okukungubaga. The kingdom is working hand in hand with government to make sure that all goes well. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.